Musajja wa Kabaka birimu y'ematovu munnakalungu munnabuddu zikalidde batuusaako ebyensonga mu lutindo. Sigaana kutandika nakuga nti Merry Christmas. Mukama atubedde wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda. Obudde bulungi kasana kaaka kalanga mirembe myereere. Kakati nze nzija na byansonga era olweggulo lwaleero mu lutindo luno. Kakati ate era nnyongedde okuyunga ku byobulamu. Ebyobulamu bino nga bitusumbuwa mitwe. Nze gwandaba oba mulirwanaawo gw'omanyi ne gw'otamanyi. Mperedde omukisa nyina bannyinaze wano basatu balamba. Abakyala ba Kabaka bano ekibaleese ekipayopayo kwe kubaako baka batuwa. Naye nga bavudde mu kitongole ekiyitibwa Gideon WK Foundation. Ekyo nno kirafuubana mu kunoonyereza, mu kubudaabuda n'okulaba abantu ba Kabaka abali wano e Uganda n'ebweru wa Uganda engeri gye balina okuba abalamu. Emitwe gino gitusumbuwa nnyo. Oluusi ne tutamanya nti gitusumbuwa naye kale banaabitunnyonnyola. Bendi nabo mu studios nyina omuzirandiga wano nga ye Betty Bosa, ono nno ye mutandisi era omu ku ba directors. Awerekeddwako mwannyinaze gumanyi obulungi abamu nga ye Jane Nakachwa naye omu ku ba directors ab'ekitongole, ne muto waffe wano Elizabeth Pyson board member talutumiddwa mwana. Naye mu Buganda wano bannalina okulamusa kikulu nnyo. Kansooke mbasabe bababuuzeeko. Nja kusooka ne Betty. Ensi ekula bulungi oli ku telefone. Naye wali ozzeeko wano? Nedda ssebo. Abantu bakulaba ne mu lubiri bakulaba bulungi. Buuza ku batwala n'abatuuliriza. Nsanyuse nnyo okubeera ku telefayina mwebale kutwaniriza. N'abatulaba nsanyuse nnyo okubalaba. Weewaawo. Je. Anji sebo. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Giwabulira. Ng'otandaba bulabi naye ndi mungi muyitirivu. Weewabuuza ku batwala n'abatuuliriza. Abatulaba balungi abalabi ba telefayina n'abali ku mitimbagano emya gyonna tusanyuse okuba nga tusobodde okubeera wano okubatuusaako ekyo kitwagala mumanyi. Abamu tebakimanyi, abamu bakimanyi, naye tusanyuse nnyo okuba nga tuli wano. Weewaawo. Liz, oli ku telefayina ey'Obwakabaka. Ensajja. Era buuza ku batulaba abantu bakulaba bulungi. Nsanyuse nnyo. Nsanyuse nnyo ddala. Weewaawo. N'ekituleese wano amaanyi. Amiina. Ali ku telefayina omanyi eno siko eno telefayina buli sekonda eyita. Bantu baga katugende ku yabeene. Ereeta ebintu ebisengeke, ebyenkizo, ebisengejje. Kaakati nange kino kintomedde wo mbadde nkiwulirawulira. Oli bwawulira Gideon WK Foundation. Kiki kibiina kya byabufuzi? Ekibiina Betty nga kya bya bwongo nga kigenda kukwata ku balwadde b'obwongo naye nga kigenda kusinga ekibiina kya nakyewa kyannakyewa ssebo kye tuyita NGO. Kigenda kusimba essira ku baana n'abavubuka tubeerabidde. Twagala okutandika okutambula nabo tubamanye biki bye bayitamu tuyinza tutya okubayamba. Weewaawo. Gideon WK Foundation mutandika ddi? Twatandise ssebo. Mwatandise? Twatandise. Twagitandise okuva bwe twaviibwako mutabani waffe, muganda waffe, mukwano gwaffe Gideon Walter Katuntu nga tusuubira ayinza okuba nga yatwala obulamu bwe. So ne tusalawo titusobola okuyamba omuntu ali eyo ayinza okuba nga naye ayita mu kino. Kye kituleese nti twagala okwogera ku bitutawaanya mu bwongo tuleme kusirika tufiiremu mu kimugunyo. N'olwekyo Gideon WK kiteeza Gideon Walter Katuntu Foundation. Mu kujjukira musajja wa Kabaka oyo ly'erinnya lino. Yes sebo. Mukama yamutwala atya? Yatuvaako nga 4 ogw'Ekumi 2022 yafa bufi bw'atyo bajja kutunonda poliisi nti mujje mulabe
abadde agenda kusomera Cambridge Medicine era abadde awangalira Bungereza. Yes. Kimwasooka kumanya kyamutwala. Nedda. Muzuula ddi nti mbeera ya mutwe? Bakola okunoonyereza ne tusisinkana abaali banoonyereza nga 16 Maachi ne balyoka batugamba nti bwakizudde nga yatwala obulamu bwe. Wow. Mwenjira zenna kacyo. Wanjisa. Kibi nnyo. Kibinyuma naye tugume. Kakati era ndiwo mwannyinaze nze Matovu olina okuguma kakati. Kikulu kakati tutandise oyo Mukama yamutwala amusaasira ebyamusobako. Naye katulina okutaasa abalala. Bwe kiri. Tulina okutaasa abalala. Lwaki essira mwennyinaze mulitadde nnyo ku bavubuka n'abaana n'abasomyeko wano nga ndaba essira kye bayita target mutunulidde nnyo abaana n'abavubuka. Bwe twogerera ekiseera kino bw'obeera eweeka tomanya kiri mu ggwanga naye kwata olubu lw'ekigere oluyise ebutabika otunuulira emyaka egiriyo kwata akadde ogendeko mu rehabilitation centers eziri mu Uganda olaba abaana abaliyo baana b'abantu baagalwa teri muzadde azala mwana atamwagala naye kijja mu mutwe gwe nalowooza nti saagalwa nalowooza nti obulizibu bwalimu tebujja kuggwa nalowooza nti kino kijja kusoboka kansala amagezi ndabe nga neweweeza bwe nti abamu ne bagenda mu biragala abamu ne bawewa emmimbiri kale ne obwongo obwo kye bumutuma kyakola abazadde tukoze nnyo tunoonyeza ssente ne twerabira eka nti ojja kusanga omuzadde ng'afuba kunoonya school fees naye nga gwazinoonyeza tamanyi ddala ne kusomera atuuka abazadde gye bali bangi nga tamanyi nakutatuuka kusomera omwana gy'asomera ng'omwana n'okwesabira ekifo akyesabira najja n'agamba nti bakimpadde egende naye nga muzadde tamanyi so abazadde twerabidde abaana n'asiba mu kisenge kye ngayo bw'atyo abeera n'abagenyi ne bajja waka ne babuuza gundi aliwa oyo abeera mu kisenge kye tomanyi kiki kyakolayo ate tomanyi kiki kimukuumiddeyo kyetuvudde tussa essira ku baana nti abaana ffe waffe mwana Gideon yagenda bw'atyo tetwamanya so Gideon Mukama omugjawo twagala tulwanirira abalala. Liz. Yes, ng'omuzadde omanya ddi nti omuntu oyo birimu ye Matovu oyo God forbid nakakyo alabika aliko kamogo aliko akantu alibaga nti senna ntitanywa mwenge naye atusobedde. Yes. Nedda kati webale nnyo Katonda yatutonda nga tulina ebigundi bisatu ojja kunsonyiwa tulina omubiri physical body kale kwiza byogere mu Luzungu webale tulina omubiri physical body yes tulina spirit tulina n'omwoyo body soul and spirit kati ng'abantu omubiri tumanyi okugulabirira twambala bulungi ne tunaaba ne tusenya omubiri tumanyi buli ne twambala zigomesi eza ennungi n'omwoyo abasaba tusaba abasaala tusaba abagenda mu fellowship n'obeera n'abantu bo ne munyumya ne mubeera omwoyo ne gubeera in another place naye kati soolu yaffe tutera nnyo gyerabira omwoyo bino bye tugamba tulina stress za school fees kati oba Christmas next week you know tukoze tutya nyingi byebyo kati noteebaka so mwezo body mind body and soul mu soul tulinamu ebika ebya mental health nga ekimu kiyinza okuba mood disorders mood yes oyinza okuba nga oli depressed olina ebintu bye bikutawaanya tukulaba wano omubiri gulyoke yes eyo mood disorders ojja kumubuuzaako leero ng'ali fine enkya tayagala kumanya then tulinamu anxiety disorders
kuyayana. Yes. Kati nga Christmas yeje toyina nkoko toyina mazzi rent ez'enviiri ez'enjala ebyo byonna akayingira muzimbi ansumbuwa kapenta ansobedde tamala nzigi eyo anxiety kati eyo anxiety nobeera nga omuntu ali waggulu eri all the time naye kati mu baana twagala okukola Gideon Foundation abaana nabo babeera ne anxiety yaabwe ku level yaabwe ebyekizaamu okupleasing aba parents banya bajjajja ojja kuba doctor olina okuba doctor oba engineer tekwa kufuna buna nabeera ne anxiety mwana gwe bunera bwotafuna nga toddanga amazima toddanga nabeera ne anxiety eyo the whole time then tulinamu personality disorders ng'omuntu Katonda yamutonda bw'atyo olaba ngali bibye eva ayomba tabeera happy ne bw'omukolera ki tayagala eyo ebeera personality ki yes bwatyo bwabeera then kati ne tubeeramu ne psychotic nga ye kati ebyo sometimes bijja ku kangambe tragedy oba ofunye omuntu n'afuna accident binyonyonyo ne kimukola bubi nyonyonyo ebintu bwebyo oba tragedy nga death in a family ne kimukwatira yeeyo so kati mu baana tulabye era tuzudde era research etulaga mbu abaana between 1 and 8 mubeeramu omu ng'ayina 8 yes mubaamu omu ng'ayinako one of these disorders afe tubimanya wano tuza mwana wa ddalu yes naye nga bambi nga Madam Jean bwagambye omwana ali mu room ali ku TikTok abagenyi bazze tayagala vaayo ayinza okuba personality disorder ye nga ye tayagala kuba mu bantu ne tumuyamba okuvaayo aho wenyini gwe sekanolyawo ekintu kino omwana ono Gideon yaliwo wakyenda kyo mugenda kutandikirawo okuyamba ku bantu era munaabazuula mutya tugenda kukola ebyalo ku byalo twagala okugenda mu masomero twagala okugenda mu institutions tugenda kukola workshops ensiisira tubayite kati tubadde twagala tukole nga tebannaba kuddayo mwena nga temunnaddayo ku masomero mu gwokubiri abazadde twagala musindika abaana tugenda kukola workshop nga 26 na 27 tujja gikolera Kabowa mbujja kufuna confirmation okutegeezebwa ku masimu ne ku website ne wano tujja kudda webale njagenda twagala kwogera nammwe twagala kumanya abaana mutubulye bye muyitamu twagala kumanya n'ababiyiseemu mwabiyitamu butya twagala kumanya nti oli yagenda nanywa ku njago bana yagivaako bulungi wagivaako otya abadde mu makomera ne muvaayo kyetwagala okumanya namwe muyamba abalala n'abawulira obubi okutuuka n'okwagala okutwala obulamu bwo kiki era tuyinza bayamba tutya weewaawo oli ku BBS Telefine atulaba kaakano musajja wa Kabaka birimu ematofu olutindo olutugasse ku byabulamu nga bitusumbuwa mitwe abakulu n'abato ndina abakyala ba Kabaka bano Betty Bosa Jenny Nakachwa Elizabeth Pyson okuvaamu Gideon WK Foundation mwanyinaze Nakachwa wanjisebo kakati ng'omuzadde esebo abaana tubeera nabo kakati bali mu holiday bapaalanga nsenene ya musana nzenzuule ddi nti omwana ono n'abika n'abaako akantu obuvunaanyizibwa bw'omuzadde yenna oba omusomesa ekyo kyekinyininyini kyekinyusa ekituleese oba kyekinyusirwaki tuli ku baana n'abavubuka omwana yandibadde buvunaanyizibwa wa muzadde okumanya omwana nti oba ali bulungi oba aliko ekikyamu naye abazadde tutuuka ne tutuuma abaana tyoyo bwatyo naye nga symptomu ya kintu ekibi ennyo nno oyo bwatyo ajja bakuba nno mwe baana mwe ajja kubakuba oyo mukambwe naye nga bw'anaavaawo mu bukambwe ayinza n'okukwata akaso n'akatugga munne so gye awareness gye twagala okubuulira abazadde nti omwana atandika okukyuka mpola bw'akyuka akoze atya otesinza precaution gwe ng'omuzadde ogamba kundi oyo teyali bw'atyo mwana wattu
Jeni yaite yesibira mu kisenge kye naye ennaku zino tekifuluma otubudde akadde okuggulawo ku kisenge kino omukonkona nti owange eggulawo tulabe kavubuka yamuwaga kati no naffe Gideon yabeerangako mu kisenge kye n'omuyita wange jangu okole kino naga kanzije era n'omuwulira ng'akudde bwebale mbadde nkyalina kye mmaliriza kati awo tomanyi nti omulabe sitaani amutwala tomanyi kikyaliko omuzadde kitwagala tugambe nti omuzadde gwokoze otya gwe kennyini osobola okulaba omwana wo ng'akyuse senga ofuddeyo naye obutafaayo bwaffe oba olw'okufuula nti tunoonya sente zisiye buli kimu kubanga ogenda ozinoonyeza Gideon ate Gideon agenze kati nga tunazinoonya gabanya obudde naye muweeko obudde omwana munoonye mubuuze yogerako naye beera nko nti olunaku olumu waakiri mu lunaku olulamba bwe nkoma weeka essaawa 2 zo z'abaana bange otulekoko nabo onyumyeko nabo era wanaaba omulwadde ojja mulaba owayi gwe ng'olusulo tewakyali lujjuliro twatula ku lujjuliro mama nakola gonna ogaya bubi gaya bulungi tewakyali kati gwe omuzadde kati bano n'emmere mu ffumbiro buli omu ayingira kisenge kye oba agiridde oba kyadde wansi wa kitanda tomanyi ye awareness gye tuzzeeko tetumanyi waffe kye yabeera twagala tukiwanyise ku balala mu ddakiika ng'emu olina kyoyongerezaako mbadde njagala kwongezaako mbu statistics zitulaga ebibalo Uganda ye eri etya ekola bubi Uganda eri top 6 mu Africa mu abaana abalina depression gatwafadde ate Uganda tulina abasomi b'emitwe psychiatrists only 42 batononye ku miliyoni 4 kitegeeza omu abeera alina okulaba abantu mameka miliyoni omuntu ogwo tasobola naye ekirala ate ezo gundi omubalo gutulaga mbu gundi oyo byoyogedde jini omwana atandika ku myaka 8 okutandika okulaga signs ezo mbu yeetaaga ki obuyambi so tusaba abazadde abasomesa ba policy makers policy twagiraba mental health policy nungi naye twagala kuyambako nga Gideon WK Foundation okugi implementinga Betty mu ddakiika emu nga tuwumbawumba nfundikire endakakyo kyenjagala okusimba essira twagala okukola training twagala tuyambibwe ffenna tukolere wamu abantu ne gavumenti n'obwakabaka tutraininga abantu okusobola okulaba balabe symptoms mangu kubanga bamu tebamanyi nga tubyogedde wano bingi tusobola bimalayo olwaleero naye twagala tukole training nga tutandikira ku basawo abadentist oba abadental nurses ba midwives be bajja okulaba kubanga betulina ba psychiatrist batono nnyo so tukole tuzimbe like ekibiina ekinene tusobole okukolera awamu okulwanyisa obulwadde buno kakati namba y'essimu gye baweera ddala bagenda okunkubira wano bazinsabe nankubale ku screen kweziri mwenna munaabaweezammwe jeni ng'osiibula nze nga mbasibula namba y'essimu kasooke nje baweera 0705 nyanya 55 46 kidde mu luzungu bagikwata 0705 44 5546 abaana baffe abayinza okulaba nti omwana ali bwati basomesa bazadde tulina nti abo bo bandabye nti omwana akyuka naye ate sometimes omwana asobola okuva ku ssomero ng'akyuse ng'alina ekimubagudde ku ssomero oba musomesa amuyisa bubi omwana nina omwana gwe mmanyi yayononekera ddala nabeera ng'akankana bukankanyi nga talina nga kivudde ku musomesa amutya nnyo omusomesa amufuukidde tabbu budde kikabeera mukuba mu kibiina buli kwega abamutiisa abaana baffe tumanye nti bannange nabo bantu naawe omuzadde buuza ku mwana ku ssomero wali watya waliwo enamba essimu endala gye mbawa nedda twandisabye ofuna details zonna okujja ku website yabwe yaffe www.gideonwkfoundation.org tugenda kukola bino byonna ku baana baffe wano e Uganda
ne mu UK. Weewaawo. Kasita tutandise. Mu January omusomo gwa sente. Omusomo bwerere. Kabo wawa. Okulya kujja kubaawo tufuna break ne tulya ne tufuna break ne tulya naye ne tubaawo nga tufunye ng'obwongo busomye bujjudde. Ennaku z'omwezi mmeka? Ennaku z'omwezi 26 27. Luddawa? Kabowa. Kabowa mugazi. Kabowa okumpi n'omuziki okumpi ne Factory ya Sonic ugema kagaba kayimbira mwanyina zenga siterera bidde nsigana gamba abantu nti Christmas ndi Mbati Valley nino okubagamba nti bajje byonna mbiyigiriza abantu byonna tubiraga mu muzannyo gwaffe ensi watya bwefugudde akazoole abo bakyala watya bwe bamalaka bamye emirembe ndi mu Mbati Valley kati ali ku BBS Faina Jeni Nakacho mu Nakatemba mu Namawulire Christmas ali Mbati Valley naye mu byonna bannange tutunulira abaana bateeseteese emisomo gino tugyeta bano tukube namba z'essimu ezo twongere okumanya oluwumula luwanvu abaana bajja kukyuka nnyo tubabudeebudde tubayambeko tuggyemu abaana ab'ensi abanaatugasa n'abanaagasa ensi yaabwe baagaliza akaseera akalungi musajja wa Kabaka abirimu matovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.